Anyway, eno video entwalidde ssaawa kuva kiro nga njagala kugikola nga saagala gikola but okufa kwa Diana Scouse simanyi yafudde atya gemazima naye ku byempulira bye bagamba bye yafudde azini okumurepinga okumutuga okumuyingirira mu nnyumba biki kuyina emabega kyekunzizizaayo ebirowoozo byazzeeyo emabega kuva kiro njagala okwoga in fact by the way njagala okukola story eno naye simanyi lwaki ate saagikola but this is the right time I think okugikola. I had a friend, she was married, happy, omusajja buli kimu akimuwa, omusajja from nowhere n'afunayo omuwala omulala, omusajja afunayo omuwala omulala n'akikweka. Abasajja bali Rio bwe bafuna abakazi abaali bbali ne baba nga babalabirira babakweka bakyala baabwe tebabagamba. Kakati omukyala bino bebekebeza masimu g'abasajja agenda sanga message z'omuwala mu ssimu, wasanga message mu ssimu nga enamba y'essimu agijjamu, of course nga bali banyumya nga balaga batutte ne banga nga beeyagala nga ajjamu enamba y'essimu nga akubira omuwala nga mugamba weesonyiwe bba wange oba onjagaza emirembe, weesonyiwe bba wange. Kati ng'omuwala akubira bbaawe nga mugamba munne mukyala we yankubidde biki na biki, musajja era nga asirika. Kakati omukyala ono yatandikanga okwagalanga okubbanga essimu yaani y'omusajja we akeberemukko ku bawala abalala oba mumpulira. Kakati lumu omusajja amusanga mu ssimu ye nga mugamba naye baby ebintu byokebera mu ssimu yange nga si birungi, nze nga sikebera mu ssimu yo kitegeera kuba nawe oli mukazi mulungi nalibadde ndalikiranga buli kaseera nga nkebera mu ssimu yo. Omukyala n'amugamba tokebera mu ssimu yange because okimanyi nti sirina bwenzi bwenkola n'obumu era okikakasiza ddala nti sirina bwenzi bwenkola n'obumu okitegeera. N'amugamba mbadde omusajja n'agamba omukazi mbadde nsaba buli omu essimu ye agisigaze nga yiye ne obulamu bwe busigale nga bulamu bwe bulamu atambuza obulamu bwe yadde tuli bafumbo. Omukyala n'amugamba tojja kundetera wano siriimu, tojja kundwaza, tojja kukola ki ebiwe bityo. Kakati n'akola ki? N'agamba omugayi n'agamba omukyala n'agamba omukazi we n'amugamba mbadde nsaba n'abantu abo boogenda okubira amasimu toddamu bakubira ssimu okitegeera. Nsaba weefokasingeko weeyagalenga ggwe tononooza abantu balala. Kiki kye sitakuwa? Waliwo kyonsaba ne sitakikuwa ne weba mmotoka ng'ojagala mu mwezi gumu ogifuna. Kiki sitakulabiridde? Bewamwe be bajjula oba tebasoma bonna bayimiridde ku nze. Mbadde nsaba ondeke tambuza obulamu bwange nawe otambuza obulamu bwo. Mumpulira? Omukyala ng'agamba malaya yakubira nadda ssebo n'akugamba nga we nakola ki? Nga we namuvuma sebo kati nze afuuse omubi biki? Kale tujja kulaba. Imba ndi awo gye nzungira nga nange nga bankubira akasimu nga mukono gwange nteeka mu mmotoka nga tuvuga nga ntwalako ka breakfast. Bati mu kuvuga mu kugenda nga ngamba ade olinayo abavubuka b'omanyi abakubi. Olinayo abavubuka b'omanyi abakubi konzi nga batya nangamba waliwo bano baggayi bano be basasula babanga 5 ku 3 ng'osobola omusasula ssente zo n'akukubira omuntu. Nengamba simanyi bulungi nangamba ate ntera okulaba oli mukono gwa Wembule mulabanga alina bana bavubuka abangi ne mugamba abantu ba Wembule abaana abo baana tebakuba abantu ne mugamba oba oyagala abantu abakuba abantu olina kufuna bano baggayi abanyakuziba obusimu babeera ne baliidaazi baabwe. Kati wofuna oyo liida yakufunira abantu gobo yagala okube ani go yagala okuba ndi bannangeze golaba mujja wange afukidde ekizibu mujja wange bekyantwalako amaka biki ne muga ekiki kati nange olwokuba nali njagala mukwano gwange nambi nga mulaba ali mu kunyolwa ne ngamba ekiki omuwala nga amanyiro munamukubira n'essimu n'anvuma namala bigamba omusajja saba omusajja kati takyampa mu kitiibwa omusajja ampisamu amaaso olw'omukazi ne mugamba bba wasula yeewaka nangamba asula ne mugamba good enough
buna kwa je wakana asulayo koye kale nimugamba okay then awo kitegeeza waba baawo bunaku nga akoma wona asule guwo moja utanna kuwangula tochiteeka onyo nangamba nedda ekiwalo kyo kyepanka nnyo olwokuba kirina akabina biki naye njagala abasajja nga basatu wallahi bino mbyogera ndi musiraamu njagala abasajja nga basatu bamuntambulireko byakola kuba bangamba akola jimu bamuntambulireko ku jimu basasulire jimu batandikanga bakola jimu bamanye programu ze buli kimu kyakola bwe banaamala okukimanya then abo bamufungize njagala bamukwate bamukozese bonna basatu mweyepaakira n'akabina ke we bamala omukozesa bamukube bamuteeke ku kantu akasembayo weekati abeere ku kayuliri akasembayo weekati we bamala okumukuba myogera nzeka kuba mwana this is really crazy and nga kituufu naga we bamala okumukuba nga bamutuusizza kagundi akasembayo katikiti akasembayo bamubeke simu eyo bange gye yamugulira by that time ndoza yali 14 iPhone 14 yaliko bamubeke yesimu bamubeke buli kimu batwale ne bebaagala bamale bakube ebifaananyi babinsindikire ne mugamba then wamala okusindikira ebifaananyi okulecha omayeza nali njubisa waneno mukutandika ngamba wabaya bamukuba nga simanyi mukwano mbuderize okurepinga derize okukuba okutuuka ku gundi eyo ekufa derize okubba buli kimu ne kati neso kansirikirira by the way you guys is ndi muntu atya Katonda ndi muntu mukwano gwa Katonda ndi muntu akola Katonda byayagala ndi muntu atakola mazambi ndi muntu atasobya muntu okuleka ngo nyigiriza nnyo nenkwogerako nengambe kimala but yenze muntu oyagala okulaba abantu nga bali bulungi namugane mani kakati yakimbulize ennaku 3 awo nebuzaabuza naye nga ekifu kiri tinange nali ntidde kati gweddamu okunda banakimuza nangamba bagayi batuuse kuki nemugamba mani tukyanoonyako awo biki ninga ningambako ne sister wange Shakira nimugamba mani gundi wanyonya basajja bagenda kukuba mujja we naye natiddemu mbu ate kumurepinga mbu ate kukola biki byonna benna Shakira ngambe bya kisiru nawe nze temubinteekamu ebintu byamu ngamba omukazi omwana alina omutima gw'ekisiru oyo yadde kyaliwonze mani kakati nakola ntya omukyala asooka withdrawing that nonsense ngamusanga ngamugamba naye mwana nabadde walo n'ekirowoozamu era yasooka kumbuza nangamba bagayi baliwa wabafunye nemugamba nafunye namba y'omu kumbe mulimba nemugamba nabadde nafunye namba y'omu nenjogerako naye nagamba basobola okukola nti sente meka nogamba buli omu yayagala emitwalo 2 ewamu gye emitwalo 6 munaye 6 gikussa ofa nkiddamu nti emitwalo 6 ofa siyogedde na mingi abavubuka kukozesa kukuba mwawo ne babawe emitwalo buli omu 10 ofa kakati munnange inga omukyala mugamba naye amanyi nga tukatadde nnyo kwoyo fala mwana talina kyalinze namulabye mwana nengera ne muzipeji ze zonna ne mulaba talina makulu okitegera talina makulu biki ne my dear nalwanirira omuwala oyo takimanyi nako ate yali akimanyi nti ndi mukwano gwa mujjawe waliwo ekiseera kye yatuuka nansangako n'atya n'okutya nayagala yesoge emmotoka yadduke naye nga nze simuyinako buzibu okitegeera nalwanirira omwoyo gw'oyo omuwala paka ebiseera ebisinga wetubeera n'abantu betubeera nabo bennyini bwe babeera evil tuba tugenda fuuka evil ffenna tuba tugenda kubeera ba evils nze namuga ne mugamba oyu mwana talina makulu tomumalirako namaanyi go noba obusente bweyagala omuteekamu okumukwa bwa kisiru muleke ne mugamba you look at yourself omusajja asula wuwo omusajja wuwo okitegeera oli just yamubako bubbi anitogenda kugaana muntu kubba ku bbaawo kasita bbaawo abeerawo okitegeera kati gwe bbaawo omulage nti noonyirira olabika bulungi nnyo biki twetwalengako out whatever buli kimu kazi ne mujja ku nsonga ya mujja emirundi ganja nga yagala abamukozese bamukuba paka kufa bamukubira ebifaananyi babimusindikire mukitegeera so kati abakazi bannange kale kasita munna ensi eno Katonda yatuwa bulamu nakufa buli muntu amala nafa etubaziika ono gwose mu 2026 gwejja kufa mu 2028 naye nabwe tujja kuziika Bya kisiru mani. Bye.